omulungi yakumidde ku Underrose Media ginkwaniza nnyo olunaku lwalya naye nkwebaza emirimu gyonna gy'otusaka engalo mukwano ya subscribe nze tweyanza nnyo tweyanze gatta tanaba bambi subscribinga teekako notification bell oteeka video zino obeere nga oziraba mu budde olwaleero nkulidde eggulu erya Hajjat-Kuluthum bambi olunaku lw'eggulo gawadde mazaalibwa ga bbaawe Engineer Acram naye bannange yamutonedde ebirabo ababaka ab'enjawulo naye mu byonna byonna ekyasinze otusanyusa yataddeko blank check nga kino kitegeeza Engineer Acram alina okweweteeramu omuwendo gwa ssente gw'ayagala bannange yayolesezza omukwano tubayozaayoza era ne engineer tumwagaliza amazaalibwa amalungi ate ye Momo 19 ye yatuuliddemu rape eyagenzeeko emitala w'amayanja okulya ku ssente naye nga ne Momo naye muweereza mulungi era ekintu yakikwasaganyizza n'amaanyi yakitandikiddewo omujja ate ye bambi Omukunja atasera yakikoledde maama wa Shiba bwe yamufunidde ennyumba bannange maama wa Shiba yali asula wabi nnyo naye bannange Omukunja atulaze omutima omulungi nga bwe yakwata ku muwala we ate ne maama naye amukozeeko makeover era nga bambi bano basanyufu nnyo ate ye Calvin Kayanja atabukidde abasiraamu abasajja bawasa abakazi abangi n'agamba nti abakazi bagenda okubaloga nga bambi omukwano gwe gubatawaanya era yagambye mbu kino takirabamu buzibu gwekola ebyo byonna by'olina okukola kubanga omukyala naye ayagala mukwano ng'abasajja ngenda kuba nkuteera vidiyo zino mukwano obeere ng'ozirabako mukama omulungi atakumira mpeera akunkumire beera bulungi mukwano bye. Today is my husband's birthday. Come wake up blank check I'm delivering flowers to him. Kwigamba. I think he'll be happy really. Sorry. Engineer. How do you want engineer? Okay. Happy birthday. Hajjati atutumye ebintu bino atuweereddeko ne message atuweerako ne bbaasa eno a blank check agambye sayiningako sente zonna z'oyagala bakideeyo agambye akwagala nnyo webale nnyo omwagalira omwana nakamugamba bananga akendezeeko kwanga bwayikwakitirirako agambye webale nnyo omwagalira omwana akwagala nnyo nga woowulira era agambye akwagaliza emyaka mingi nnyo nga muli naye wesaawa etuuka nga ne mulabe waalina okuvunnama bebalogo baliwa bannanga abatuloga mufunayoko kadde ne mutukeberako Wanye. oba mwayiseeko dda momo wazze kulumya okitegedde ekintu
kola era otuukirize ebyo byonna ebiraga mukazi wo nti akulina bwomu olaba oba anaakuloga. Naye basiraamu bye mukwata abaana b'abendi n'omuteeka mu maka n'ofuna omulala mbw'otuukiriza amateeka ga Quran. Gino mitima gwe nga bwe kikuyisa ng'omukazi oyo mukutte n'omusajja obanga otegedde nti waliwo amwebakako n'omukyalo ono bwe kimuwuliza ng'akimanyi nti ali kutugabane. Gino mitima si ddiini. Katonda yatutonda mu kifaananyi kye era yatutonda nga ffenna tuli bantu, tewali musukkulumu ku munne. Tewaliwo nsonga yonna lwaki wandikutte abaana b'abanno ng'endiboota nti gwe noono n'obadominatinga kubafuula ng'abaana nga balina emitima ng'egigyo. Bwe muba mukyakaaba eddogo eriri mu bakazi abasiraamu mukimanye nti abakazi bano bakikola lwa mukwano. Omwana w'abendi omuzaddemu alina okukuloga oleme kulaba mulala, alina okukuloga oleme kumujooga. Mwabasindiikiriza abakazi bano abasiraamu mu malogo. Kuba mostire nkiraba nnyo wano ku internet bakazi abeebikirira be basinga ebizibu ebindi, be basinga okubeera ku basawo, be basinga amalogo, be basinga abasawo. Reason why ekiba wansa gwe mukwano. Buli mukazi yenna yandibadde proud, yandibadde bulungi ng'omusajja amuyina bwogu. Gw'obunkenke bw'obwako musajja gwe nange ndi musajja ng'otegedde ndi mukazi wo waliwo amwebakako, gwe kitwale oli muntu munno, mukazi muntu munno, mutima gw'olina n'obwongo bw'olina bw'alina era bw'okitwala ne pressure gy'obeerako naye bw'abeera. Naye olw'okuba kiri mu ddiini akkolere kyalina kukuloga bulozi. Namba esinga ey'abakyala okuyingira amasabo bagayingira lwa mukwano kwezza basajja bano.